Olunaku lw'eggulo bannakibiina ki NRM lwe balonze obukulembeze bwabwe kumiruka kyokka mu bifo ebimu okulonda tekwabaddeyo olw'okulwanagana olw'ensonga ez'enjawulo. Kati mu muluka gw'ennaminage mu ggombolola y'ekitayunjwa e Kamuli babadde bakedde kudda mu kulonda. Kyokka eno okulonda tekusobodde kubeerawo olw'obutakkaanya era okuddamu nga buva ku nkalala z'abalonzi. Bannakibiina ababadde abakambwe bagamba omu ku beesimbyewo okuli Morris Kibalya asombye abalonzi okubajja mu muluka omulala ekireeseewo embeera ey'akasambattuko. Amuza Magumba akuliddemu okulonda abadde asazizaamu okulonda kuno kyokka oluvannyuma yeekyusizza n'alagira okulonda kugende mu maaso. Bw'oba ng'oli mutyamye ng'oli mulonzi mu lijensa ya NRM ebuwaibaale tambula mangu ojje olonde omalwaire gano. Omubaka wa Bugabula South mu Parliament Henry Morris Kibalya abadde takkiriziganya n'abalondesa aweze ng'abantu bonna bwe bagenda okulonda. Balonzi bakaaliwo, zooni ekaaliwo, ezira yafa, ezira ki, kabalonde tubawaire essaawa ndala. Gye biggweeredde ng'abalonzi abamu bakubiddwa era ne baddusibwa mu ddwaliro nga batiriika musaayi. Thomas Kategere eyali ssentebe wa disitulikiti y'e Kamuli anenyezza akulira ebyokulonda mu disitulikiti okukyankalanya embeera yonna. Omwami ono omulondesa bw'akibwa inenga ekisinga kyakujja kukola ki kuyiramu nali nifirimbi nyinza okuba nga tiikirizaganya kyona ayinzira kyakola. Rose Birungi RDC w'e Kamuli alabudde abo bonna abennyigidde mu kukyankalanya okulonda kuno nga bwe bagenda okukolebwako. Mbasaba emirembe nga tulonda kuba njagala kumaliriza tutandika okulonda. Mbasaba ki? Era okulonda mu kitundu kuno tekubaddeeyo olw'okulwanagana. Ate okulonda mu muluka gw'e Bukolooto mu Kayunga nakwo olunaku lw'eggulo kwayiise olw'omu ku babadde beesimbyewo obutafunayo kalulu konna. Enkya ya leero okulonda kuddiddwamu era akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Jamada Kivumbi yakukulembeddemu. Wabula olubadde okutandika wakati mu luyoogaano lwa bannakibiina ono akubiddwa oluyi era alabiddwako ng'akaaba ng'omwana omuto mu maaso g'abantu. Oluvannyuma poliisi eyitiddwa okutakkiriza embeera wano Kivumbi alabise ng'agumye era n'ategeeza ng'okulonda bwe kulina okuggwa olwaleero. Basaba ne bannyabo okulonda kuggwa leero. Ono asoose kutegeeza lwaki akalulu kaddiddwamu. Twabadde n'abantu babiri Kaggwa Kasolo ne Nakabugoliita naye twagenze okyegendereza nga Nakabugoliita yabadde mulondesa atakkirizibwa kwesimbawo. N'olwekyo ng'ase kuyite nga Registrar wa disitulikiti ntwala omukisa guno okulangirira yekka yabadde asigadde ku kifo ekyo nga ye yekka ayiseewo nga tavuganyiziddwa. Okulonda kuno kutambulidde ddala bulungi mu kusooka wabula embeera ekyankalanye oluvannyuma lw'akulira ebyokulonda okulangirira Kaggwa Kasolo ku kifo ky'obuwanika bwa NRM kino kijja abawagizi mu mbeera ne baagala okumutaagula. Poliisi emutaasiza ku bawagizi ababadde bataamye obugo n'emuteeka ku mmotoka yaayo amangu ago n'emuddusa. Rita Nakabugo abadde avuganya Kaggwa Kasolo mu kifo kino agamba si mumativu n'ebisaliddwawo era ayagala okulonda kuno okuddibwemu. Yeewunzisa biraga nga okulonda tekubaddeewo balangidde bulangirizi bwe nabadde nvuganya naye nga tojonadde muwangudde yaddusa ku kisaawe n'agenda. Kyenzako siri mumativu mu ekyo akalu kaddibwemu. Nga bino byonna tebinnabaawo akulira ebyokulonda ategeezezza nti okulonda kuno kwasaziddwamu oluvannyuma lw'abamu ku balondesa okwetaba mu kalulu kano butereevu ne bafunamu ebifo nga tebasoose na kulekulira. Tetwagamba obulungi balizayininge ate bajjidde ku lukiiko luno. Ne yalondeseza wano olunaku lwajjo abadde Registrar wange ow'omuluka. Kale nenkasazaamu nga nyimirira kawaayira ako. Akarefali eyabadde alamula omupiira n'amaliriza nga yeetabye mu kuteeba ggoolo. Twogeddeko n'abamu ku balondesa abeetabye mu kalulu kano ne batutegeeza nga bwe baali baweebwa omukisa nabo okwetaba mu kalulu. Nawanika omukono ne mbuuza Madamu Kiteera mu ofiisi y'Enyabeemu. Ne mubuuza ebigambo bino nti Madamu Kiteera bwe mbanga ndi Registrar omulimu gwa Registrar guggwaawo
NRM njiwagira nze ngenda kufuniramu wa Sera yaŋŋamba muli baddembe okugira mu position gye mukola nti gye mwagala. Alex Kasirivu omu bayiseemu avumiridde ekikoleddwa n'ategeeza ng'okununula Buganda okuva eri ebibiina ebivuganya bwe kitayinza kusoboka singa embeera bw'eti mu kibiina tegonjoolwa. Nga NRM erwana okuzza amaanyi mu Buganda nga bino bye bikyakolebwa mu Buganda.